Ine gwanga terigenda kuterera nga likyalimu ebivubuka bwe bite bitamivu ebinyu byenjaga. Omulembe gwaffe gwa mutebi. Fenga twogeranga ba senior citizen tugezako kutereza. Kakati waliwo ekigambo ekiriko enkudi efuuse enkudi. Enkudi. Fetwa by the way tu. Kati enkudi kigambo kipya. Kumwe ekigambo kino ne wankubadde kirungi mu makulu gaakyo we nabanga nnyonyodde bangi mugenda kuwaawala nnyera mugenda kwewuunya. Mugenda kukimanya nti bano abaana baseegu. Ekigambo enkudi si kyabuwemu. Enkudi kigambo kya lulimi Luganda. Kitegeeza susu. Nedda sebo. Magulu kyago gogaziya. Kifaananyi ki ekijjaawo. Magulu ki? Tuyinza okuba nga tuzina tuli bwoti amagulu kati mbanga gaziyizoola. Ng'ate weebase. Nyinza okuba kakyabugazi bwe nti nga ndi mbigere byombi. Tekisoboka. Tekisoboka ekyo. Muwe muzi. Akakana kaseegu. Akakavubuka kaseegu. Ate abantu mwe bannayuganda aba abaana mugenda kubattira future kati gwe liri puzzle n'obwa liri puzzle obwo olese okutuyimbira ebintu ebyamakulu ozze ku baana baffe bonoona ng'opangapanga agagambo nkunoonya. Export TV to the world. Tugobye bumali. Obusonzi bukola ki? Obusonzi bukeerewa. Obusonzi bukeerewa. Twegolodde bwantoogo. Obwe muli bukola ki? Obwe muli bugwe nnyingo. Uganda nno nkozemu omulimu. Anyway, muli mutya minywanyi mwebale kubanga mutwegese agatawunyirwa vumbe amaaso ze byebirozo. Boy. Babuzeeko muzi. Wandigambye nti mwebale kubeerayo nga mututegedde agatawunyira vumbe ge matu. Tegawulira. Tegawulira vumbe. So si kuwunyiriza. Kati bino byebirozo. Ate amatu gawunyiriza. Bino byebirozo. Otyo. Lwaki tobabuuzaako? Weewaawo mbijjukidde omuwulu enswa azimalira ku kiswa bwentyo nange n'agenda ne kye baŋŋambye ng'emmemme etodde sirina ngeri gye nsobola okwegiringijja oba okubika ku maddu nti malako ennyama ompe eggumba gwe munnange eggumba balikuwa onoolyesiba mpogo nzaani adda mu kukunguyiza okufaananako omubbi ow'omunju kirengerenge bakuba omwana nga tayogera kyokka ye yabbye ekifi ky'ensalwa tavaayo kubaako kyagamba ggwanga abanga ensima buliro omugole awulira mu kisenge naye alwadde akinalabikako eri abantu nange ndabiseeko nfaananyeeko ate omulenganguwa bw'atuuka wali ekibuku olwono ng'asuula mitembo mirala ng'asuula ansudde ku ndasanya eno omulumiriza agwa ku kkobe nze nagaana ddi kubanga tebinzigwangako nina bingi bifaananako nsala bijanjire asala batamukyayo ekyeggalwe buli muntu kyaba nakyo kyeyagala nakyo kubanga bulijjo nabbusu yeyagala n'akatonsa ate awabeera ensibatoomye era n'akatonsa wokasanga nga awabeera omuganza kyalo wosanga n'enjasamidde busa yogedde bingi yogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi sinnaba kubagamba nze musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya mvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya saava omwana w'amambeja omukeekufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waluka luwomya okwetoloola Sengendo ako akakwata lwaki okwata ku ttama nga njogera obirabanga birooto nkugassa wangamba mu nkugassa onkubya ttanka oba tukangakanga boyi bino ebisooka binene olina byopangapanga awo sikwasa olwo lulasange ye otuuka nogamba siruddeeyo nze musibbo samu nabusiro nkonge ya luki awo mba kweninyo ne wano woosooka aneeno kutunulira nenga okoye anyway oli otya olinga kana akavubuka akayogedde olulimi olutategereka kali awo pakayita simanya ozambe akavubuka kali awo nakusanze ng'okkirira okutefene boosika emiwula naye obwo buvubuka ani yabukuza ozambe weemalira mmere ki yabwola yabukuza nyango byemalira oba tukole challenge yabadde amuleze entule atotula kunze omusajja ow'ekkanzu wenti nesifula namusanze ng'akkirira akutefene bwasika emiwula ozambe weemalira kitegeezaki natandise okutambula n'omuggo guli wali mu nsonda ngenda gukulaga ntambula n'omuggo ngeza nenkusanga gwe Kampala ng'oyinaayina ng'ozambe bannange leero tusazeewo tujje tugezeeko kukompeya babudde eggwanga babwemudde eggwanga tunda obusungu ine eggwanga terigenda kutereera nga likyalimu ebivubuka bwe bite bitamivu ebinyu byenjaga omulembe gwaffe gwa mutebi fenga twogeranga ba senior citizen tugezaako kutereeza mulireeti tujja kulitereeza
ate tujja kutereza eggwanga lino basawo ne banyamukirize tugezeeko kukwasaganya ebigambo ebimeruse ku mulembe guno omutebi ne bikozesebwa ebiseera ebisinga mu bukyamu nga tetumanyi kyebikola ki kyebitegeeza ebimu ogenda tubuulira ensibuko yaabyo ogezeeko tuvuga otuzeeyo mu mirembe gyammwe egyafuumuuka egyaggwako wakati mwenyammwe tugamba byaggwako ate biggwangako bwe nkugamba nti genda ondeetera obugolima oba tobutegedde zinabeera nakati rasobola buleeta era bwontuma obugolima tunula mpwangalinga embwa esudde ekidde oba otunula kizinzi badde nga embwa egenda n'abazinzi oba otunula wuzuwuzu nga awerekera okwenzikiza oba otunula kirungube ng'esubira ekkube oba otunula bakitujjulula ng'emmanvu yoza lumonde oba otunula bakimpanikiza ng'owenda lyanoga eppeera olutuuka anti ali muli balira anoga ppeera anyway emboozi za bosa musajja wa lulimi Luganda kyensinga omwagalako namugamba anjigiriza Oluganda Oluganda ngo yagala okulukuyiriza gula ekitabo kino onkwatamu nga kyaliwo bakiyita olulasangeye nga soda gwe nkuwadde anyway tetujja kuwaayo waliwo abayimbi b'ensangi zino kyemanyi namwe mu mirembe gyammwe yali abayimbi abayimbi gye bali era baaliwo waliwo ebigambo byetuwulira ensangi zino nga tumanyi kyetutegeeza nga ki kakati waliwo ekigambo ekiriko enkudi efuuse enkudi by the way nze kati enkudi kigambo kipya kummwe nze nakulirako wulira asengule ekigambo kipya nkudi kipya lindako okutukinyonnyola nze nakulirako mu kyalo nga manye enkudi esusu mulo era nze bwempulira ayimba pulira wemmula mbwe enkudi weebaka ki nga tozinye enkudi kati wabanga yesusu ate kati awo kikwatagana kitya wakula gwomanyi nti yesusu anti nesusu naye bamubiibya susu musulo tiagenze kukola susu momo kale momo nakula manyisi momo enkudi momo bibiki kakati nafa mulembe gulola tulina obusabika bwaffe mutuvuze naye temujja kutuwangula nnyo momo kyeki oba piipi sooka otunyonyole piipi ne momo byebyo ononjogiza byesitegeera biki ebyo nange njagala mbimanye biriwa momo ne piipi byebiki tompemuza mu maaso g'abantu wamaze dda n'ekigambo okumala kyenyini kyokozeseza wamaliriza dda namaliriza dda gwetwanga oli musanyufu wogera ku piipi ne momo naye guno omulembe omutebi gulumbiddwa kiki abavubuka bagenda kwonooneka baggweewo ndaba ne abe ku kamera ali mu kunsekerera sooka otunyonyole kyekiki ekyo mu lulimi lwammwe ekyo kyogambye ekyo ekyanti jogedde bingi ekyo sikiddamu agannyabo okitegedde tugende mu maaso liri pazo yayimbye oluyimba oyo omuvubuka yaani erinnya lye njagala linnya lye njagala kumanya linnya lye era kasankizuula nga muganda sajja muganda pazo ogenda kumendegera gwe liri pazo ogenda kumendegera kibooko nalubambula masanso egenda kukwogererako gwe liri pazo onyiize bunyiiza muganda oyo muganda oyo we Masaka si buli ali Masaka nti muganda on a special note oyo si muganda omuganda mbumwambudde teri muganda akuba waati obukubi gagambo enkudi etegeeza kati sooka oleke oluyimba olwo bwaluyimba nze nalaba awo akatambi ng'avuddeyo yeewaanawaana kusimanyanga tuyimbye ku musana abantu tebabiwulira tuyimbye ku byobufuzi abantu tebabiwulira kati tuyimbye luno abantu bali mu nkudi abantu banyumirwa nkudi kwegamba nga enkudi nze mpulira simanyanga yasuze azina bwe yasuze mu magulu byebiki ebyo layiro butasula mu bikiri ekigambo kino newankubadde kirungi mu makulu gaakyo wennaabanga nnyonnyodde bangi mugenda kuwaawala nnyo era mugenda kwewuunya mugenda kukimanya nti bano abaana baseegu ekigambo nkudi si kyabuwemu enkudi kigambo kya lulimi Luganda kitegeeza susu nedda sebo bino bivubukavubuka ebitamivutamivu ebinywi byenjaga byebigenda byebigattagatta nga binoonya okuyitawo biyisaawo byabyo esebo kigambo enkudi ogwate atugasa ekigambo enkudi ye okusinziira ku ngeri gy'alukamu obubaka bwe ng'ayimba eno gye buva akitaddewo
mwabavubuka ab'omulembe guno aboononefu nawe nkutaddemu mulembe omutego kubanga njogeze ebigambo wano byesitegeera simanya pipi simanya momo ate ngenda okubuuza ebitegeeza ng'oŋŋamba nti mulina amakulu ge mulina nnyo era ffe tuli mu kibiina ffe tunyumirwa kati omuvubuka oyo liri pazo lwakubaoganya okumpa erinnya lye ery'ekiganda abeka alinoonya njagala mumanye erinnya lye ery'ekiganda alina erinnya erya olunaku lwaleero akavubuka kagenda kuswala omuntu ayimba oluganda n'aluwomesa bw'ati aluwomesa ki oluyimba gye luva eno nga lutandika bwe luti nga tona tunyonyola nga lutandika tutandike gye tutandikira bwagamba yasuze azina bwe yasuze mu magulu abaawe mudde kya okusula mu magulu kifaananyi ki kyosooka okufuna oyinza okumuyinza okuba okusula mu magulu kati gwa magulu gosobola ogasulamu kankuwa ekyokulaba anti kankuwa ekyokulaba lidako tovuga stupidi mwaba bituyigirize ebyokuvuga stupidi mbadde nkunyonyola n'oŋŋaana tontwala misinde okusula mu magulu gwosobola okusula mu magulu go nasulako mu magulu agago labayo agago agago wasula mu gaali bakusibyeko okunsiba ko bakusiba webaka mu magulu ga munno like mugwaŋŋana mu magulu omusiba n'okuzina n'ozina n'okuzina n'ozina muli basibe muli awo osula mu magulu g'abano nga n'okuzina ozina kakati ekyo kivaamu ngeno ekiwato bwe kinyumirwa omukiri kigambo kyekyo ekiwato bwe kinyumirwa omukiri kitegeeza ki tulina ekisoko okubojja omukiri kino lulimi lwa kinywi lwabadigize okubojja omukiri kitegeeza kubiibyamu kati genda mu maaso yali yalayira obutasula mu magulu yali yalayira obutasula mu magulu azina bwe yasuze mu magulu ngeno ekiwato bwe kinyumirwa omukiri tufudde yali yalayira obutasula mu magulu oba bazina amagulu bagagaziya sooka oleke mikono waggulu webanga overnight magulu kyago gogaziya kifaananyi ki ekijjaawo magulu ki tuyinza okuba tuzina tulibwete amagulu kati mbanga gaziyiriza olwo ng'ate webase nyinza okuba kakyabugazi bwe nti nga ndi mbigere tekisoboka ekyo muwe muzi akakana kaseegu akakavubuka kaseegu ate abantu mmwe bannayuganda abo abaana mugenda kubattira future kati gwe liri pazo n'obwa liri pazo obwo olese okutuyimbira ebintu ebyamakulu ozze ku baana baffe oboonoona ng'opangapanga agagambo nkunoonya busungu bwe bunzita abaana bayitiridde okuwemula baseegu tetukyalina music industry egenda kugwa kamiliyoni okufuuka ow'amaanyi yasooka kuwemula bimba kiro yayimba nga kamiliyoni si w'amaanyi w'amaanyi walukaga si w'amaanyi kati walukaga bw'ayimirira n'oyo nkudi ayimirira Fred Sebata si w'amaanyi Sebata si w'amaanyi kati wenkuleeta Sebata ne Lili Pazo olonda wani asinga trend si kusinga trend omuyimbi alagika mu bantu njagala omuyimbi alagika mu bantu kisinzira abantu kiboolagamu tulina abayimbi babiri Lord Fred Sebata ne oyo simanya yani Lili Pazo nerinnya linkalubire oba byebiki ebyo Lili simanya Lili Pazo byebiki kwegamba obwongo bwange buli puzzled nedda sengule I'm so puzzled kisinzira bani boolagamu toyinza kujja mu bavubuka nga banekya yugi n'obaleetera Sebata anti kati yendowooza mu abavubuka nti mwe muli bavubuka bifuba biwunya musaayi omulembe overnight webakakinga tozinye enkudi bedisipesi banyumirwa enkudi ngenda Bulaaya kuzina nkudi azini eyo Bulaaya gyagenda okugizinga n'enkudi ono omwana buwemu museegu obukaba bumuli amaaso nti wamala yansiiwa Lili Pazo museegu okukkiriziganya nawe bazadde baako gye bali naye munange kyewuunyisa era enkuba teyaza kyayo singa ekitoogo bakitemya mbazzi onsanga nga maama waako gyali ne taata gyali naye nga tebasobola nagamba nti kaba tumuyiseemu olukomo tumukubire tumutuuze babiwulira naye nabo babikkirira niwe batutuuza tubiwulira ng'ani ayogera ebyo tubiwulira ye gwe byogera babiwulira bajja kubiwulira lwampaka kubanga tetugenda kukkiriza ggwanga lino kubeeramu miguunwa ebisassalala sajja bantu bannakifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga ebiwuŋŋenge abawumba tuutu
ebizezengere tetugenda kukuza bizezengere abaana omwana alemererwa okuyiga ennyimba ez'amakulu ngeza David Lutalo si w'amaanyi tazirina ennyimba ez'amaanyi David Lutalo okufuuka w'amaanyi yamala kuwemula ono omuvubuka bw'avaayo n'agamba mbu tuyimbye ku musana ng'ennyimba tuyimbye ku kusoma tezituleninga bwe yayimba genda ogule emmotoka terwatuleninga nze mutuufu infact mu nnyimba ze olwo lwendabanga olw'amakulu kubanga lwali lwogera ku kintu kyakwekulaakulanya naawe oli wano otudde nemmotoka ogyagala naye ani atayagala nkuddi tudde mazima nga leka ate kwonoona bintu Sengule onzizaayo eri tunula mu kamera ntunuddemu gamba ze saagala nkuddi wanika olwasa ngenda kunnyonnyola ekigambo enkudi nate ogambye yawe ngenda kunnyonnyola ekigambo enkudi kwata olayire nga nenamugereka ddunda akwegesa njagala nsooke kunnyonnyola enkudi nga sinnabakulira enkudi kitegeeza eno wansi ekita gye kituulira gye tuyita enkudi wansi entobo wansi mu ntobo ey'ekita gye tuyita enkudi kati wulira amannya mu Yasini Mukasa Mukasa linnya kkulu nnyo nnyo ng'ovudde n'okuba nti nno ab'Emmamba balituuma Mukasa simanyi oba akavubuka ka Mmamba Mukasa Lubaale waffe omukulu ennyo Lubaale agaba abalongo kati oyo n'abalongo tasobola kubafuna naye ogambye nti enkudi kitegeeza ntobo ya kita naye kati badidde ebigambo ebyaffe ebyekusifu ebirina amakulu agategerekeka bo babinyodde babivuga babizza mu ngeri yaabwe kati engeri gyakireetamu akireeta mu ngeri ya kigwenyufu wanika emikono gavumenti nze Sengule saagala nkudi mpanikirawo era ndyogera kati njagaleko kyenkudi kiyimba kifu nnyo era nkisazaamu mwaba bitreningisa mmwe mugenda abaana bano okubafuula ab'amaanyi kitegeeze ensi eno mugenda kugifuula yabuwemu era sebo President Museveni ate kyewuunyisa nti kati ne gwe nkaabira tajja kubiwulira awulira bulungi bw'oba owulira bulungi nkusaba babiwulira otuteerewo embeera nga akayimbiyimbi konna akavaayo awo nga kayimba ebintu ebyekisirusiru bino ebyonoona abaana obafe ababiwuliza ntooza nti byakisiru bakagombemu obwala obafe baseegu bakagombemu obwala Sengule olowooza lwaki kitrendinga nnyo enkejje enfuye esinga ennamu okutambula kuba n'omwana ava wano nebageko nayimba mwami emmese like nga yogera ku mmese nemuva nemugambira naye ennyimba no engeri gyoleetamu ekintu abantu bo bakiinterpretinga nemmese yali awemula bakivunula mu ngeri emmese is a rat naye ate guno omulembe omutebi guno guliko abavubuka abagwenyufu balina engeri gye bagunjiza ebigambo nga byo ebyabwe bitegeeza ebyo nasesema bwe nakuba kisi ndowooza owulira olwo nalwo luyimba nayo mbi kubanga wano mu buwangwa bwa Buganda mu buwangwa obwaffe ekyo si kyaffe oba weyagikyaffe abaganda temunywegera ani gwokomba ku mimwa ngani gwogenda okomba mu Buganda kisi teriyo tekiriyo mu Buganda oba onaabuse gologotiro gwokolode ogenda okwesa netaka kukutwalako mu ssomero lya buwangwa bana yako tukajjewo okwo kuba tekankuta amabbabbanyi linda bw'oba ogenda okwesa empiki gwe tokiisinga ebyo bya kizungu ebyo mumubeeri nga tusigiremu ekifaananyi ekyoli ng'ogenda kwesa empiki ebyo bibeera mu kisenge sobola kubikulagira wano ku kamera gwe oluveeri nga bajjajjaffe nabo balina obukodyo obwabwe teri kukiisinga ani gwogenda okwombeera oti emimwa bintu bya kizungu ebyo bajjajja mutuleke nammwe njagala nkutegeeze omuvubuka oyo asaana kumusibira kikookolo eyayimbye ekigambo nkudi ng'akireetedde mu mbeera ey'okuwemula eggwanga lino eggwanga ligenda kufa liggwewo mwenna mugenda kutunula ngeri yakayolongo ng'omumiza atunulira endagala kakukyukira ddala ntunula eddakayolongo wetugenda mugenda kutunula kalyolyongo ng'omumizi atunulira endagala obadde okimanyi nti agenda leeta enkudi festival ezo ennyimba zonna zagenda ogula emmotoka mwagano muwo buli agendayo oyo manya nti museegu teriyo muntu mulamu agenda kugenda mu festival ezo taliyo kati nze ngontwalayo ku kine woba ompa za bwereeri toyagala nkuddi gwe nobongulira tiketi mbwegenda mu ebyo nga ŋŋendayo ku kine toyagala nkuddi
saagala ebyo yemu ku biyimba byenvumirira toyagala biveewo okwepiica kati ate wali oyo omuyimbi simanya Gerson Waboyo Waboyo Musoga muki sajja aveeyo mu Eastern Uganda ku mabbali yo Mbasami agendeyo munda kisajja byebye byalinga bisulembawo kyaveeyo nakyo nga kirowooza sajja ine eggaali oyo gw'ogamba ekisajja gaali kijoyogerako abayiwa ebinnyo bakuba amatu bakuba basuna babba kati bajje banzibe leeta eggaali yo kubanga nkwogeddeko bajje banzibe sengule wepankapanka temugenda kuwemula ggwanga lino nga tutunula tujja kubagambako gwe Gerson Waboyo Mukasa Yasini amanyiddwa nga liri pazo waliwo nakakavubuka bakayita simanya Kididi abo si bayimbi bawemuzi okyali ku Kididi abo bawemuzi naye alina padde utika abo bawemuzi waliwo n'akasajja akalala kali awo bakayita ndoza keno side zeno masajja eno kasajja kali awo katonotono yayimba lwimba bakayita manyanga kasajja lulimba banga yimba mu neompa bakabasajja banyuma ogamba likodi era ako nako kasajja kawemuzi mulaki ndabye ebinyuma munsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma kati eggwanga bwe libanga lyaniriza ebintu ebyo tetugenda kuddamu kufuna bayimbi bayimba byamakulu kubanga bwe tunayimba ebyamakulu abantu tebagenda kubissaako birowoozo bwagamba tulefene nga bwe twekuba ensigo nene mwe bannayuganda tubere serious nokeza kiyimba bwekito nekitulendinga tivi abo bezikyaza temwekubangako nsigo mu buto mmwe nalabyo omuyimbi bamuyita Epas oba yanyira ennya lyeddala naye Epas olimu amagezi bamuyita badde simanyi Epas omuvubuka oyo alimu amagezi ategeera bagonza otegeera nnyo Epas yo gwe bakuba ennaku ezo Epas abadde tannakuba aganaga gwe bakuba aganaga gwe bakuba Epas bambi aganaga nkusaasidde simanyi nnyo byabayimbi omanyize kyanzija ku music wa Uganda music oli omutuufu bamufeebya nebaako naawe music omutuufu nze kati nze ate kati waliwo ne mukabe enyimbi yayonooneka bamukaya we bategedde nti nno ennyimba zaabwe ziri ze bayimbanga mukazi wange namuleme bwe bategedde nti ennyimba zaabwe ez'abantu tebakyaziwa nnyo birowoozo nabo batandise okwonooneka mukabya namusanze Masaka jjo kati ndowooza owulya olwosilwa mukabya oyo ye mukabya Matovu Douglas Dankane ye Kididi Matovu Dankane ye Kididi padde utika yange webale nnyo omukonto Pieri padde utika ati owulira omukonto Pieri betumye ebinyanya ebitategeerekeka nakuba kiss ku mabi leka soke nkubuuze soda bw'obanga osigadde gwe Matovu Dankane Kididi nzide bw'oyimba oluyimba abantu tebakuwa matu lwaki wejjako erinnya lyo Matovu linnya lyangabi naye gwe oyinza okuba wadde tomanyina kumanya mannya g'amatuufu oyo Matovu Kididi mbadde simanyi omanyi yabasinga mbamanyi Kididi yatuyimbira bebula binegende wadde enfulinnya ndowooza owulira zina naye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki banoonyaayo ebigambo ebisasamaza amatu era ebiwaawaza ndowooza olaba nti music industry mugiwadde nnyo abawulya mwe basasama mwe mugisse genda olyezza azini what does it mean no abayimbi gwobo kiwulira muli genda olyezza no abayimirayo oli kimwayo no kisinziira ku ani akireese waliwo abantu abonoonefu gwe osobola kyogere kye kigambo nze kati mu kamera sisobola kiwamula sisobola mulimu ebigambo bye sisobola kati ekyo bw'okyogere basitegeera ate okwezza nanti ate sikireeta mu ngeri ekirunga ekiwoomya mu ngeri ekisavuwaza mu Luganda nanjaga kwogera Luganda nyambaako nga njagala kukozesa genda n'okwezza nkyogera ntya like okigatta ng'ogamba ani ng'ogamba omuntu nga njagala kukozesa kugenda n'okwezza nga ntegeeza ajja genda ate yeereete genda onookomawo njagala kukozesa kuzza obasooka ogende onookomawo genda olyezza nze njagala gendayo tuukayo odde lwonna Luganda njagala kuzza lwaki era gw'onoonya ekyo kale oli waga wadde enfu linnya nti mmotoka wadde enfu linnya owulidde mmotoka wadde enfu linnya bato n'atona ebigambo
nga kwegamba banoonyaayo ebyo ne babitekako obwebindu ne babizeno ne babizeeri ne babitunaatuna nga banoonya mbu abantu babawa amatu bannayuganda bannange mbasaba gano akavumu kamuleka okugatiitira nakyo kiddeeri nekirowooza nti kyekiriko kyamaanyi naye ate munnange ebyo ebiyimba bye bayimba akiyimba nekimufuula ow'amaanyi kaseera katono nnyo abatakyaliwo kugamba mu luzungu bakiyita cheap popularity obutiiti ani alina obutiiti mangu awandage webale nnyo okatiiti byebiki tukuze tukimanyi nti obutiiti lulimi lwa mu kisenge era lukoma mu kisengekero ky'omwami obutiiti omanyi bwe kiggwayo obutiiti by'abaami kati gw'okijjeyo kikuba wano mu public sengule abaana abato omwana myaka 3 kasanga kayima mbu obutiiti kamanyi ki ku butiiti kati kambu omanyi amakulu g'obutiiti simanyira baani balina okwambala obutiiti bakazi kati oyo abuyimbako ngaani abuyega nnyo bbula agamba atya yimba waawe agamba atya kino kyo kiringanga kyoyoyo naye njagala obutiiti abwagaza ki ani alina obutiiti abwagaza ki era lwaki abusaba mu bantu osaba obutiiti obusaba lwaki mu bantu obutiiti bukola nga lwaki osaba obutiiti mu bantu obutiiti bukola bulungi yani yaruyimba oba muyita gundi ashimo si ekididi si ekididi bamuta ashimo andi era tebawukana kugamba balina kakulu kaabwe kali awo kati abayimbi nabo tubamanyi nti ono Gerson Wabuyu muwemuzi ono simanyanga Matovu Dankani ono muwemuzi ono simanyanga yani oyo gongambya yayimba obutiiti ni obutiiti yawemula anti omuntu ali mwesa tulina ebigambo tubyawula bikozesebwa mu kiseera akozeseza ekigambo nga kituufu naye mu kiseera ekikyamu obutiiti yensonga lwaki eggwanga lino balyonoonye obutiiti bukola mulimu kati omwana ow'emyaka 2-3 omusange ng'ayimba obutiiti bukola mulimu ki labira ku kigambo bwe kiggwayo obutiiti by'abaami butiiti byazini waati obutiiti abaana ab'obuwala awo mpulira abaana ab'obuwala bwe baba nga batendekebwa nga bagenda mu malya basengaabwe babasibira n'obutiiti by'abaami era obutiiti by'abaami obwo babwambalako nga bali mu bisenge ne babbaabwe obutiiti by'abaami buno omwami buli lwabukwatako kirowoozebwa nti bumwongera obusimu kirowoozebwa gwe bwali bukwongera twaga tugeze ku gwe obutiiti by'abaami bumwongera amaanyi obutiiti by'abaami buno bulina ekirungo ekitalabwa kyebukola eri omwami lulimi lwa kisenge bw'olugyeyo olutadde mu pabuliki mbunjagala butiiti obubanjani wabutedesa okimanyi kati nogenda nyiga butiiti kati abakazi babwambala ne wano mubigere wano anti ekireese ekyo be bayimbi okuba nti tebakyaswala nimbye okubwambala mubigere olimba anti guno omulembe mugwenyufu guno omulembe gwe mugwenyufu ne ku mukono oyinza okusanga nga akataddeko obutiiti naye nga lwaki tutuuka ku kintu kino singa nze nali nfuga eggwanga lino bonna nandibadde nsooka kubasiba okuva ku babwambala mu lujjudde n'abayimba nga bayimba mu lujjudde omukulembeze naye yatugamba bada badde manyi byayirinnya yali ategeeza ki yali yatugamba kyali kiwaani ekiwaani omubuuza ekigambo bada nga kuddamu nti kyali kiwaani anti bada yali ategeeza ki tiyagamba kyali kiwaani tekyali bada nakaba nga tomufaanako bada eryo linnya ndowooza eryo linnya omukulembeze w'abantu toyinza kumuteeka mu bantu ate abawemula eggwanga sebo naye yagamba mother my father told me that there is no politics in the music industry kiki kyewawulira mother kitegeeza kyo sanje bise kiki kyewawulira sebo naye yali wakabye emeddako eyo kadingo no omuntu akyuka bwabuulirirwa naye kati bano abavubuka bwe mbanga nsobola okubabuulirira naye ne batakyuka bafuuse kattabutemesibwa olaba otya nga ffe abadiverting amakulu g'abasajja ebintu bino byebayimba nga bo bategeeza bya n'olwokuba tuli boonoonefu tuli baseegu tuli bakaba ne tubigamba nti bawemudde anti kyova olaba ŋŋambye abayimbi abo mbanenya naye ne bannayuganda nabo mbanenya kubanga naawe wenenye kuba gwasinza onyiiga ffe bannayuganda tunyumirwa sijja kwenenya kubanga
nabo mbagamba nti ebigambo ebiri sensitive lwaki mwe mubijja ne mubikuba mu lujjudde. Enkudi ogambye entobo ya kitaka kiri sensitive. Kati lwaki yakireeta nga kitegeza andi kati abayimbi mututuukire mutwebuuze ko tubanyonnyola amakulu g'ebigambo singa yakiyimba nga yeekuusa ku kita naye olina wowulira nga ayogera ku kita waliwo no yagamba bwe baba bazina amagulu bagagazi ekiryabo ekitabo bwokijja nso kyetikka ogaziyamu amagulu bwoti kati ekita kikwatagana kitya n'okuzina wabaleeta ekitanga bakiyingiza wano mu mukolo tebazina ngo abakoda ekibajja bayingira nedda ssebo ekita tukisiba enkalu nga tuli mu kukuya tugezaako wolereza enkudi nemboyo myala sijja kukkiriza ggwanga lyononeke nga ntunula twogera nga abasinyasirize kati bano abayimbi omusomesa ow'obuwangwa omusomesa akutte emboko katonda wange emanga oyo master blaster so gwe bakuba masasi nafa naye yali muzibu nnyo mu ezo kati kitegeeza singa abadde akyaliwo singa yatwongera endala nga kafukunya ate singa olekikyala bw'aba yakubakamu bwe kati naye nga nakati mukyakajjukira yakayimba dda ne just imagine guno omulembe oguli open singa kati lekikyala abayimbi mweddeko abayimbi tubasaba mweddeko mugenda kwonoona omulembe kibi nnyo omwana soda nkubuulira amazima lino eggwanga ligenda kufa wabayimbi abo kankubuulire omuyimbi ye muntu akola ekintu ne kitambula ne kigenda wala nnyo oluusi yaba tabifuddeeko nnyo naye oluyimba ne lugendera ddala wala nnyo naye kati kankubuulire n'abayimbi bamwe bwe tuwa ekitiibwa nga bannaddiini bayimba bivuga ebiganda ngani ng'akalimu sava ankazi yakunamira bbaawe nga papali ne limere mwana gyagenze sibbunga otyo abadde ava wano ng'agenze gaba ku mazzi kati ate oyo muwolereza akakolokolo tonkulubula ekkundi ekkubo lirino nnyabo gyagenze otyo kati owulira oluyimba olwo ogenda nozina noyawula nempulira akawowo k'empuuta kati abayimbi kati saava kalimu ennyimba bweto tujja kugiwolereza obusengu nga ndabe kyuke nkwetegeze nkutaddekaaga owe tulugateeka ku basengezi olulimi oluganda kanzire ne bali ne kamera wanjiddeko ebbali abeerawo olulimi oluganda lwe lumu ku nnimi ezisinga okusabika ebigambo ng'ebigambo nga ebigambo Saava Kalimu byakozesa asabika n'otuula wali nga ne bw'aba mwana muto mwana kyalasoba tegera ogenda nozina n'oyawuza nempulira akawowo bano ab'ennaku zino tebamanyi kusabika bigambo tebamanyi abe kyokka muli wagamba ozina n'oyawula nempulira akawowo k'empuuta aba asabise nnyo anti okuzina n'okwawula tebiteŋŋana bw'oba ozina ngoma nankasa oba ngoma eri wali eri bakuba mubaamu okwawula ekyo kisoko mpulira bibi era abazinyi bakimanyi ate wano yagamba tonkulubula ekkundi ekkubo lirino asabisa olulimi olwo munkubira bannange sibye empute nalumansi yasitamye kusabika asabisa olulimi amale yawoko yagamba munkubidde bwerere asabisa olulimi kayimba ako era gituwa nti nsabifu bweba nsabifu gituwe eki ogambye yasabika olulimi bweba kitufu yasabika yimba layini eyo munkubidde bwerere sibye empute nalumansi yakutamye nenterebuka teyagamba yakutamye yagamba yasitamye okusitama kya bulijjo naawe ositama kya bulijjo muno mulimu ebigambo nga byo tukikubawo nga bwe kiri ate bikyuka ekigambo kusitama kisigala kyekimu era omwana bw'omutwala ku kaabuyonjo mugamba sitama awo tukabusikiri kusitama kati ate mwaba omulembe guno n'ebigambo byennyini biri ebyennono bwe tubijjayo awe mudde temumanyi oluusi gye kyaba ekigambo kuyima yayimye mu ggulu kigambo kya luganda kituufu nkikubawo nga bwe kiri aba atugambye ng'ayima mwana watu abe yime eyo ombuulire kati ate kuno kwammwe kuno kw'abasajja ko bakuita ate mu luganda
ali ekyo kya kisenge kati onvuga olaba ndowooza era onvuga ontwala eyo kakati tufune layini wamma twawule kati era kuba ffe ketingera onvuga ontwala eyo kubanga guno omulembe mwe munoonyaayo ebintu ebisasamaza ebyekigwengeregwengere mwagala mukubewo bwe tuba tukufunye twagala tukukamule tuve nga tutegedde twawule nti oluganda tulutereezezza ffe tugamba akakalamu kasakakola kati omukulu aba ayimye kati ndidde mbo kyogera kuba ngambe tekiwemula kati awo nenkyogera emirundi naye lulimbadde ntyo kyogera kakati nogamba okukuba nti abe yimeeyo opeereze kino nange nakiwulyako nti katonda ayamba ng'ayima mu ggulu okuyima kusinziira sinziira kati akati we kaba kagize bwe kati bakiyita batya mu luganda era okimanyi sikimanyi okimanyi kino kyogambye kyomenyeewo ekiriwa okuyima no kigambo era amakulu ge gamu naye bwe mba ngambye abe yimeeyo mbuwulire mba sitegeeza ate kiri abe wabagiza akafumu mukolaki munjogera nti abaji ye kati gwe abe lwaki obeera omulaba nga agiza akafumu lwaki oba omunoonyako ki oba omulabako ki abe ye agenda nga buli kaseera akafumu kagenda kasonga obufumu omaye bwekyanga ebyeta obufumu okwekyanga bibeera bingi nnyo akafumu njagadde ekigambo kinyaga otegeeza njagadde nnyo mwe mweddeko ab'omulembe guno muleme okukyusa ebigambo ate mukozesa ebigambo mu biseera byabyo bituufu bwe tweddako kati ekigambo kuyima siraba nsonga lwaki okikozesa misana ttuku ng'ensi yonna eraba nga totegeeza kiri kyenkugambye ekyomukisenge lwaki okijjayo ekitegeeza ekyo kyennyini kyekitegeeza kiri ekyomusenge kyekitegeeza bakubawo ebisasamaze okusinga balekawo ebintu ebiruŋŋamu ne bagenda n'ebidankamu oba ebiziŋŋamu tulabye nnyo n'omulembe guno naye abayimbi abo okusinga beninako obusungu nze sigenda mu bivulu sirina kivulu kya muyimbi kyengenda kugendamu towagira bazzukulu bannambi mbawagirako ki abo abayimba ebyobusirusiru ebyobuseegu bakuyita kuyimbira ggwanga abayimbi mukimanye nti muli basomesa bamansa entungo naye buli omumansa entungo oba ne muwemula guno omulembe omugijja ogudda kate namwe muzadde abaana muyinza okulowooza mwonoona baana ba sooda oba abamukiibi oba ababbosa mwonooneramu n'abammwe obwana buno obuto bambi okasaasira obusanga bugenda ku ssomero kato bwe kati naye nga nako kayimba adi bwebuyimba kuba adi emitwe gyabwo memole zikwata mangu ate bye biyimbayimba bwe bityo bufumintiriza bukwata nnyo ebyo biyimbayimba ebyo sikaana kubeera kaseegu buseegu okasaasira byekasanga ku leediyo ate leediyo zino ne tv abazikolako mutusaasire naye munange kikwasa ennaku osanga ne tv ey'obuvunaanyizibwa ng'ekuba enkudi ogimanyi gwe ate kati temukyasobola we are unstoppable n'okwewaana kati muyimba mwewaana we are unstoppable unbogable unincredible unsobokable naye mukimanye nti mwonoona eggwanga musobola okukyusa eggwanga lino neriddawo mulyagala tujja kulikyusa nkiddamu tujja kulikyusa bannange olaba ebitabo bino byetukutte mu ngalo waliwo n'olimba twalemana naye twalemana bangambye ekigambo kya lunyankole twalemana naye ffe tukiwulira bulala olunyankole ndowooza nga bw'onogamba nti tulemaganye yakyo olulimi lw'omuntu abantu bano balina ennimi zaabwe ayimbye kyaki ffe kituwulikira bubi mwe kibawulikira bubi naye ate lulimi lwe okiwulira otya nze nzesa kiwa mu buli lulimi naye kiwulira lwaki olutwalemana luyimba ki olutwalemana yateekamu ekigambo kitwalemana lwaki ti oluyimba sirumanyi King Saha yaluyimba naye King Saha ye Mansuru Semanda otera okuyimba ebintu yamagenda mbadde Semanda y'omu ku bayimbi b'endaba betulinawo abayimba ate nga ayimba ensonga King Saha Mansuru Semanda sikuwulirangako ng'owemula tambulira awo toberanga bino ebiyimbi bino ebiva gyebivudde ne Big ayitawemula ebyo nno byadda Big ayitawemula gwe bakuba obucupa Big ayitawemula record Big ayitawemula siwulirangako oluyimba lwa Big ayiwemula bambi era I credit you top 20 Big Eye bambi Alien tawemula tawemula naye ebiyimba bye byakuba si bye bitugattako ennyo waliwo ate tetujja kuvumirira bawemula bokka namwe abayimbi abayimba agayimbayimba nga tekitugattako shinamu kubako ku nshigo
kati ekyo kitugattako ki mukubako ku nshigo nche no kwagamba ngashira na fene muline nyimba bannange nagamba la bagaja mu kikiri Katonda wange nagamba la bagaja mu kikirubi bwagashina mukubako ku nshigo munasoka kulaba Sezara agenda kulaba simanyanga biki Sezara mono zitani simanyano ono chai wanjaye chai wanjaye tonyako chai wanjaye sengule sivumira bayimbi abayimba ebiwe mulaboka naye namwe abayimbi muyigo okuyimba ennyimba ezisomesa ezovuna ezo zitugattako ku chai wanjaye nkutidde mulumbe nga tonywa ku chai wanjaye nkutidde chai wanjaye enjaye yenjaga bwoba tonywa ku chai wanjaye kicho yogera ku nze nywe enjaganze bwoba tonywa ku chai wanjaye ogenda mulumbe mono sitani yanyoka simanya mono sitani yanyoka ko mulumbe no so ko mulumbe chai wanjaye tumunywa nze nagenda ko mulumbe ngani abatera mu enjaye omukyala yagamba omulambo ani agibatera mu abajetekera mu mujja n'obweke bwammwe webaba wa chai ne muteeka mukazi yagamba omulambo tugenda guzikawo waneeno ne bagande tujja kayana naawe kiro ne bamugamba mama tuwe ka chai ko ye mumpa ka chai nempe yabadde mpiseemu nanywa ebikopo bina yagenda okuzuukuka enkyanga n'okuzika kwawedde chai wanjaye yebaza mulabe edduka anti abavubuka abefujjira be batambuza enjaga chai wanjaye awo matta n'otulo be batambuza enjaga ate ne kati nze kankubuulire enjaga eyo giraba nungi enjaga ddagala era abakugu bagamba erimu ekirungo ekiwonya endwadde ezisinga obungi enjaga oginywa sisobola kuginywa twaga ddagala sisobola kuginywa bwe liba ddagala nga libadde likenenuddwamu ne bagamba nti eddagala eryo nno baalikoze naye mulimu ekirungo kyavudde mu njaga eryo ndimira but there is a difference between okunywa n'okufuweeta bana basinga bafuweeta nfuweete anti kati abamu balowooza nti enjaga kirina kuba kyabugwenyufu oba kyabwononefu ddagala n'enkoko baziwa enjaga ddagala naye anti enkozesa yaayo yegifuula embi osanga ekivubuka kijjeemu engoye ate t-shirt kigisibye ku mpale kikuta omusokoto omuwanvu bwe guti kitambula kikaalakaala kiti kiringanga kidaalimba amaanyi gwekuba kibula okukusamba gwekuba nga tolina nakyo kikoze kitambulako egamba enjaga ekiwadde amaanyi sengule yenkozesa embi ey'enjaga ebitabo bino byenkutte birimu olulimi Oluganda bagule ebitabo byenkutte bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjuddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri tulina ne gye bayita dictionary ey'olulimi Oluganda ng'oyagala okumanya olulimi Oluganda bagule ebitabo bave mu kwesiruwaza abantu tuwagire omwami ono osanga we tunaakola ebivulu tajja tunonooza era kati wano bwe kiri wano siina kivulu kya muyimbi kye ngenda kugendamu yagendamu okugyako ng'ayimba ebintu ebitegerekeko ebizimba ensi ebitabo bino osobola omukubirako ku nnamba ey'essimu bambi n'omuwagira birungi nnyo mu abagala okukuuma olulimi oluki tulina abayimbi abakyalimu ensa bangi some ennamba ey'essimu ndi ku 078 599 343 nammwe abayimbi munkubire munneebuuzeeko nga tonateekamu kigambo mu luyimba nga nakuteekamu kigambo nkubiraako oŋŋambye munnange luli nakulaba omusajja omutabukira ndishuwa liripazo wadde tomanyi kigambo liripazo nnoonyaako obadde tomanyi kigambo nkuli kyekitegeeza nnoonyaako otegedde saagala sente ze njagala annoonyeeko sente nazala ikazikoze anti kati bwe bayimba ebyo ebintu ebitalina makulu omulembe gwe bayimbiddemu ebintu bino ngegye guli omulembe omuboofu gwenyufu ababoofu be bangi abagwenyufu be bangi balina sente ate sente muzirina ne mumuyiira ensimbi nze nnoonyaako si lwakumpa sente zo saagala sente zo oyimbira enkumbi terimba nze saagala sente zo tebitukwatako tebabiwulira nze saagala sente zo liripazo naye njagala onkubireko nkutereeze ennyimba zoddako okuyimba nkuluŋŋamye manyi waliwo ze wawandiika edda naye njagala nzitunulemu nga tonazifulumya njagala ntunule mu nnyimba zo nga tonazifulumya oleme kuddamu kutuwemula mulundi gwakubiri toddamu kutukunamira mulundi gwakubiri liripazo toddamu kutukunamira tukooye tukooye okutukunamira liripazo okunamidde ebuganda owemukidde ebunyolo nga talidda buganda yeggwe mukasa gundi yagamba atyawo yeggwe mukasa Lwasa yagamba ati omukaga Emmanuel Lwasa katako nagwo gusajja gukulu naye Lwasa odduta mu kamera n'owemula abantu Lwasa omusajja omuganda gwe yandibadde ekyokulabirako eyeggwanga eyebuuzibwako kati Lwasa nandigambye anoonya femu oginoonya ki omuntu agaggawadde bwotyo sente ozirina takyalina kasente nandigambye anoonya sente Lwasa okujjako obutamatira sente z'olina
tezikumala owe mulensi misana tuku kyemujjukirako nange alina akasusu mutuweese ekitiibwa n'Obuganda mubuyiwa alina akatinyinya kasusu kati akatinginya kasusu kati tunyuke tuve ne wano kubanga anyway mwebale nnyo mikwano gyange bayitawo buno obutabo oba ebitabo mulwaza alina akatinginya kasusu bisobola okkulungamya n'obaako naawe mwe abaana abakola Oluganda ono omulembe bannange omutebi gye nsobola okubalagirira bw'oba enamba etomufunye osobola okunfuna esimu yange eri WhatsApp eri 0784 599 343 eri WhatsApp tekako kasala 256 oba +256 781 599 343 kakunyumidde sikulimba mulimu ebintu ebimu nga bikusobera naye era kireese ebyo muntu butewummuza singa yali yeewummuzaako kati omugagga kiki kyonoonya yatwaka akasodookiyo anyway ate enjogeziyogezi etuuka nyinimu kumuze kati leka aswalire ddala bwatutyo butambudde nga leero nagenda ninayo omukutu baguyita olulasange yeera njagala bagendeyo bagusubscribingeko guliko emisomo osanga n'abaana abayimbi abatuwemula kijja kuba kibayamba nnyo bagendeyo teekamu olulasange yetu ogendeyo subscribing mukutu kwetuli omukulu bwatyo bwakoze ensonga ze zibadde mpanvu obusungu abulina obusungu mbulina nnyo ku bayimbi abayimbi b'eggwanga lino tayagala nkudi so nze sibiwuliriza ebyo siwuliriza era twali tugenda ematugga juzi nagenda okulaba dereva akitaddemu ekiyimba namugamba nvaamu sebulu taata nvaamu kirungi nali sinaba kuzisasula era naye abaalimu yakola nga banyumirwa oba bo basigala banyumirwa naye sigendera mu ate omuganda agamba sigendera mu kibasi yeyawula kumugenda efuuka kaasa ate nafuuka kaasa serious nywa seebaka nagivaamu oba kibalume nagivaamu kimulume era anyway bwe tutyo bwe tukoze olunaku olwaleero tiimu ebadde nnene olwaleero tuli ne Abe waali ne Kyali waffe ne Kyayujjijjo weero simanyi Kasumaga Serumaga amanya alina mangi wabutiko amanya simanyi matuufu gyasanga lyeyita talina nkalakkalira Serumaga abo butiko balirina tategerekeka alinga mpale z'aba 7 si muwanvu si mumpi bwe tutyo tukoze ngenda kusaba story no gyongereyo gyoko ne mukwano gwo otegedde ekigambo nkudi tebaddamu kutuwemula kitegeeza mulimi Oluganda mubeere bulungi namugereka ddunda akkiriza tebaddamu kutuwemula Export TV to the world.